Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amalungi gomunanga akedde naffe olunaku olwaleero program ya Mighty Drive nze omumbejja luwedde Lilian era ng'olunaku olwaleero seeti yaffe yawukanyeemuko ku za bulijjo. Olunaku nno olwaleero tuli akasozi k'abayivu e Makerere era ng'eno tugenze kusisinkana omukulembeze wa Common Man's Party njogera ku Mubarak Munyagwa Sserunga. Akalulu akabona ate no munnange kakakomekerezebwa ennaku ntono nnyo gye buvuddeko naye nga bingi nnyo ebibaddewo. Akalulu kano yeesimbawo okuvuganya ku ntebe ey'omukulembeze w'eggwanga naye nno ebyagenda okuva mu bokisi oba ebyalangirirwa omulamuzi Simon Byabakama twala akakiiko kano ak'ebyokulonda ate nno munnange tebyamuwa buwanguzi. Twagala twogere okuwulira okuva eriye obuzibu bwali biki ebirumira oba oliawo bye yalaba mu kalulu kano ye abaffe performance y'ekibiina ki Common Man's Party mu kalulu kano ate no munnange ebadde etya obuzibu buvudde ku bukulembeze bwe oba ate abalonzi message teyabatuukako nno bulungi. Awo nno tujja kwogera ku opposition engeri gye performizeemu mu kalulu kano ate nno tubenga tuwulira okuva eri ye kyekyalowooza ku babaka oba ku bakulembeze abamu abasinkanye omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Bingi nnyo bitugenda okuba nga twogerako, so gwe nkusaba obenga ate okozesa comment section tubenga tutambula ffena program ya Mighty Drive era nga tuli butereevu ku platforms zaffe bw'oteeka Alternative Digitalk ku Facebook ne ku YouTube osobola okuba nga ate otwota buliro ne tubanga tutambulira wamu okulaba nti tubaako ebyenjawulo b'enkyukakyuka gye tuleeta ate mu ggwanga. Ffe wano ku Digitalk tukugamba nti real issues, real talk. So n'olunaku olwaleero ate tugenda kubanga twogera ku nsonga ez'omuggundu weewaawo n'omukulembeze wa Common Man's Party. Emu ku nsonga obaoliawo gye tujja okwogerako kwe kuba nti kati efuuse trend oba gufuuse muze yali abeesimbyewo mu kalulu nti bwe bawangulwa bye baali bawa abalonzi abaali babateekamu obwesiga omulundi ogwayita ate no munnange babijjayo. Kati Honorable Mubarak Munyagwa bwe yali yeesimbyewo ekawempe eyo no munnange bwe yagwa mu kalulu ono bye yali yawa abalonzi yagenda maaso n'okubijjayo. Kitegeeza ki? Because ekyokulabirako kye tulina Honorable Yusuf Nsibambi ate nno munnange abantu b'Bukomansimbi eyo yabaggyeko amasannyalaze ne bursaries n'azibaggyako ng'agamba nti gwe baalonda ate naye abenga atandikira awo. Byonna nno bitugenda okuba nga twogerako. Kanyanirize omukulembeze wa Common Man's Party asooka alamuse ku batulaba ate tubenga tweyongere ne programu yaffe olunaku olwaleero. Kwaniriza nnyo. Sebo Mumbejja nsanyuse nnyo
abatulaba mbalamusizza programu yaffe neŋŋanze the Mighty Drive ku TikTok. Amanya geego nze Munyagwa, president wa Common Man's Party. Nyabo. Okay. Bwe nkusisinkanye nkulaba ng'oli relaxed nnyo, olinga atava mu kalulu. Ate nga mwatukampisa bubi nnyo. Nyina weeks 3 ezisembayo nalwala nnyo. Byava mu kulonda tebyansanyusa ku mitendera gyonna ogw'obwa president n'obubaka ba parliament. But fe struggle tuzimanyi. Okay. Nze mu kulonda abannayuganda bonna abali ba programu eno bamanyi kikyenafuna. Common Man's Party twafunanga obululu butono nnyo ddala. Naye mu Kampala, Wakiso, mu Central, Western ne West Nile twabanga bakusatu. Tewali bwe kyandibadde tuli ba musanvu. Okay. So tetwasanyukira byava mu kulonda, but twagezaako twajja late, twafuna certificate 2 weeks to elections. Okay. Twasooka ntulwana entalo ne Electoral Commission, ekibiina gye kiri ekibiina tekikola ki. Ne batuttira obudde bungi, abandi badde bakandidate baffe ne baddukira mu bibiina ebirala, abamu ne bajjanga ba independents, ba funders ne beesika, twafuna obuzibu bungi. Neera nomination yaffe Electoral Commission twagiteeka obutesi pressure y'amaanyi. Okay. Kati netasobola kuteekawo network emala ku retrievinga declaration forms. Twali twetaaga obukadde 450 okufuna declaration forms zonna eggwanga lyonna. Okay. Zetayina. Tuli ku kalulu. So netulowoozebwa nti obululu bwaffe bwazanyirwamu, naye kati obwo bunafu bwo tolina gw'obunenya. Jagamba lwaki tewa retrievinga DR forms. Mwalina ba agents okwetoloola eggwanga lyonna. Twali tubateddeyo naye nga ssente facilitation naye abamu bakyazirina bali sitaaka nazo. DR forms. Okay. So honorable, akalulu kano aka 2026 bwe twakukyaliza emabegako twakatandika weewaawo enteekateeka y'okunoonya akalulu naye ng'era tweteekerateekera okulonda kwa 2026. What was your biggest highlight mu kalulu kano? Kyenjagala abatulaba bategeere kyenalaba oba kimwandagamu kenyini ku ground nti okulwanagana mu opposition n'opposition okulwanagana fekka na fekka si kintu kirungi. Entale ze twazisangayo ng'abantu bagamba lwaki mulwanagana, ewamu ne bazirabirako naddala. Kankuwa example Budaka waliyo ttiimu ya NUP eyalumba raare yange weeri. Lwakuba nze saagala nnyo ntalo zitagattako ne mbagamba kati zigalewo raari ŋŋende. Abantu bennyini beba beefuutira nti mwemukoleyo mugate ne babagoba wamayogera. Yiganga waliwo eggaali baŋŋamba nti yali yahonalebwa Mudyobole bwe baŋŋamba nti yajja n'erumba raare yaffe. Eggaali yo yalumba naye baŋŋamba yava wahonalebwa Mudyobole. So ng'olaba amaanyi okulwanagana ku ground kwalinga nnyo mu embiranye yabanga nnyo mu opposition okusinga bwebera wakati wa opposition n'owe NRM. Okay. Nagende Masaka ng'embiranye eriyo giraba ya DF ne National Unity Platform ate nga y'amaanyi. Yes. So embiranye ezo zaali buli wamu zaanafuya opposition ku side y'obwa president. Okay. Yes. NRM yene esigaza obululu bwayo nga buli intact. Ffe netusaasaana. Nga mugenda mu kalulu kano, was Common Man's Party ready for the 2026 general elections? We are not ready. Naye twalina okuketabamu ng'ekibiina tutandike. Kuyisa bivvulu? Si kuyisa bivvulu. Waliwo eno televisioni eno oli agiraba ayinza okulooza emaze wano emyaka 4 ku maanyi geeyina professionalism gye mwexudinga naye nayo mukama wamwe yatuuka olunaku naga naye tutandike. Neera abaamulaba nga gye bagamba ayagala aze kuyisa bivvulu. Kweteekateeka ne mujja weeks wabaawo olunaku lw'otandika tekuba kuyisa bivvulu. Gwe
okufuuka omukyala gwoba okupulaninga ofumbirwe waba olunaku lw'osalawo nga naye ndabika nkuze oba ndabika ntuuse kanoonya omubeezi oba kanfuna omubeezi tu. So you must have a day that is called your first day mu kintu ekyo. Teri ngeri yonna gye wantuuze Common Man's Party okujjako mu generation. Kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kitandikibwawo okutwala buyinza, kunoonya buyinza nakubutwala. Tosobola gamba ndeese system ekwata enseenene ate mu season etali ya nseenene gola akikola amakulu ebikola ne bibeerawo neweteekateeka season weetuuka ekusanga oli mweteefu. Yes, twali tubiguze mu budde ne electoral commission netusabotaginga twalabayo olutalo electoral commission ekibiina sikimanyi sikola kiri twabiraba okatwalumulamu emyezi ng'egi to the extent nti waliwo ba candidates naddala abasooka ba local governments abeeru C5 twafiirwa chairman beeru C5 bana baatuukanga we bawandiisizanga olusiniya akabonero k'olusiniya tekanagenda ku sisitimu ya electoral commission kati ba returning officer nga gambamu ekibiina kyammwe tekiriiyo mugenda okola nti ng'obudde buggalawo oli nga anominatenga nga independent. So electoral commission yakola kinene nnyo. Awo njagalira okubuuza nti temweteekateeka kimala n'okuwa akakiiko k'ebyokulonda ebbanga erimala okulaba nti beekenneenya buli kyali kyetaagisa eyo process twagimalamu emyaka bakakasa anti kirala okuteeka ebyetaagisa ate si gwe obiyisa abiyisa mulala sitomwigwe talina control. Yusobola okuteekawo fayiro n'etuula emyezi ng'eri awo eprocess y'okweteekateeka twagimalamu emyaka 2 oli takulimba. So temwamerukawo si gwe olina obuyinza si gwe osalawo nti mbitaddeyo enkya therefore kankole kino no be basalawo. It's them who transmit your name to the National Gazette or be gazetted. It's them who pronounce you as a duly registered party. Byonna mu bikolebwa gwe okufuuka ekibiina ng'oggyeko gwe okuteekayo ebyetaagisa toyina kyolina control n'akamu. Yes. Okay. Mulundi gwe twakukyaza last year towards the festive season. Ebimu ku bye watugamba tugenda kwewuunya nnyo Common Man's Party mu kalulu ka 2026. Bigenda okuvaayo oba ebyalangirwa omulamuzi Simon Byabakama ng'okutta ekifo kya 7 notaweza na bululu 5 kiki ekyatuukawo? Obululu bwe twafuna babumanyi. Electoral Commission na buli Munnayuganda ali eyo bwe buno bwe baalangira obululu bwe twafuna babumanyi na buli Munnayuganda ali eyo amanyi obululu bwe twafuna. Gwe mu kubalamu nyina ne districts ezimu tetuka wansi wa bululu 15 ne bwokola oti. Nyina ne districts ezimu zemmanyi without fear of any contradiction ze twakwata n'ekisooka mu polling station ezimu Kitagwenda, Kamwenge, Yibanda waliwo ne polling station ze twawangulira ddala mu central gimanyi amasekati ga Uganda, Western Uganda, West Nile twabanga bakusatu. Teri boyinza tugamba twamalira mu kya 7 n'ebyo ffe tubimanyi humiliate them obamalemu amaanyi babenga tebakyadda kututawaanya abo. Ebyo tubimanyi naye twajja tubimanyi nera kye tuliko tukimanyi. Mu ba stakeholders ani atakola mulimu gwe? Mukulaba nti Uganda ebana akalulu akamazima no. Nena nkuddiramu nakikugamba luli mu mbejja nkikuddiramu. Ababaka baffe abaali mu parliament baatulyamu olukwe obutaleeta kye tuyita electoral reforms, electoral ne constitutional reforms. Amateeka g'ebyokulonda agawano geetaaga kuddamu kutaputa. Chairman wakukyuka ebyokulonda kabeere Justice Byabakama kabe si Justice Byabakama. Tomulekera buyinza bungi kalulu ka ggwanga. Kyusa etteeka oteekebwa returning officers buli gombolola. Nga returning officer ebyenkomeredde ebyakalulu akavudde mu ggombolola okuba president birangirwa ku ggombolola. You get the point? Bwe bamala okubirangirira aba agents b'abakandidate babisayiningekaawo. Nti kino kirangiriddwa. Then returning officer making sure nti buli kibiina buli candidate afunako kopi y'ebyo ya certificate ey'okugombolola. You get the point? Nti Justice Byabakama mulekere bulekezi certificate z'amagombolola ezo abaagatta. Kiyambe n'abali ku Tale Center to track properly. Nti bino bye basoma lino gombolola lino nga ne list bazina buli ejja gye batiikinga.
twetaaga okukyusa amateeka g'ebyokulonda. Number 2, twetaaga okukyusa amateeka g'ebyokulonda the effect of how the electoral commission is composed. Buli kibiina ekyetabye mu kulonda kibe ne ex officio ku electoral commission. Buli kibiina ekyetaba mu kulonda okuwedde kibe ne ex officio ku electoral commission. Okay. Ex officio oyo nga teyeetaba mu kukuba kalulu mu commission oba kukola ki naye kalabaalaba right okuva nga kalulu katandika okutegekebwa register kugamba buli kibiina kibeerengawo nebagamba ambassador. Okay. Yes. That is number 2. Okay. Twetaaga akakiiko k'amateeka to the effect that tuteeke criminal penalty ku muntu ayenyigira mu kubba akalulu ogeza kutaataaganya akalulu abenga akyajingibwa omusango okulya mu nsi y'olukwe. In that returning officer bw'akyusa presiding officer bw'akyusa a results polling station mubenga musobola okumulopanga omuntu ate ng'omusango gw'emuloopa gwa kulya mu nsi lukwe. So twetaaga amateeka agakangavvula ababbi b'akalulu agongera okusiba electoral commission emikono n'okukangavvula. Olwaleero returning officer wa district bw'ayimirira n'asoma bubi results n'agamba nangiridde Mumbejja Luwedde awangudde Munyago kuba ofunye bululu 8 nga nfunye 8. Yes. Obwanga akanana nabuyita 8 obwo nabuyita 8 n'akirangirira n'asayininga mwetaaga genda mu kooti kasita agamba I declare Luwedde kiba kiwedde. Twetaaga okukola amateeka tukyuse mu tteeka lya recount. Di recount lwekolebwa. Oŋŋamba tukole recount within 10 days. Recount yakolebwa nga obululu bugattiddwa bubi. Watya bano abo abe electoral commission babadde mu kkobaane n'omuwanguzi. Okay. Oŋŋamba basooke batwala amabokisi bagatereke. Bo bennyini abadde mu kkobaane ate tugaba tume tugadde mugabalibwe gola kikola sense. Twetaaga okukyusa amateeka recount returning officer abenga wache tuyita preliminary results. Broadcasting results ku lutimbe agamba naye results zese no Omumbejja Luwedde awangudde Munyagwa mwina kye muzogerako bannangirire. Kakati mu kaseera ako recount webejjira request ya recount sebo nyina okwemulugunya nsaba recount naye recount yokusooka okugenda mu kooti oba recount nga bamaze okulangirira omuntu ng'amaboxi bagasitudde bagazizaayo mu masitoowa kina kindi osanga wa electoral commission yabadde mu kkobaane n'awangudde ate abadde mu kkobaane yalina amaboxi ate n'ogamba mukole recount nga bali be balina amaboxi obujja kukaaba. Naye problemu ya opposition ya Uganda tetuba na plan. Bannaffe bagenze mu parliament tubagaliza mirembe naye ojja kubalaba nga tebalina plan gye bagoberera. Emyaka gitambula emyaka 4 bagimaleko tudde mu kalulu 231 nga byennyini ebizibu bitwala 226 bikyali mu 231. Honorable Mathias Mpuuga yalinawo ennongosereza amateeka g'ebyokulonda ze yali atembeeta n'abanga teyali backed up ne bakulembeze banne okuva mu opposition. Anti ekibiina kye kyennyini ekibikuba ekya NUP baamugaana. Siva mu bakulembeze banne ekibiina kya NUP kyabigaana nti ebyo byetaaga olwokuba balina entalo zaabwe ne Mathias Mpuuga. Kati okulwanagana nako kutukosinze but kyengezaako kubalaga mu babaka parliament abayingidde mu parliament twetaaga reforms ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda. Weewaawo awo nno ate wekintwalira ku nsonga oba ku kibuuzo kino mu byonna byoyogedde obwangu obutunuuliza akakiiko k'ebyokulonda n'okuba nti tewali mateeka maluŋŋamu kugaidinga kalulu. Wenkubuuliza nti mu bino byonna wadde newankubadde byatuukawo ogambye electoral commission bye yalangirira weewaawo mwesibye mukakasa bye mwafuna. Which part of the failure oba which part of this election is your contribution nga gwe omukulembeze wa Common Man's Party eyaviirako okuba nti muperforminga nga bwe mwaperforminga? Tewali because ebisinga obuzibu bwe twafuna tetwabufuna lwakuba tuli banafu nnyo, twabufuna lwa butali bwesimba obuli mu kakiiko k'ebyokulonda obwayolesebwa. Bondekeralinga ekitagwenda n'olaga nti nali wakusatu naye nga gundi zonna ziraga nali wakubiri. Kiba kikulaga nti ondiddemu olukwe. Nti obululu bwe wafuna bwali bukutuusa mu kifo. Nali wakubiri outright gono gyonteeka mu kyokusatu. Kikulaga nti transmission of results yalimu ekizibu. Ate ng'eyo paati y'okutransmitting results teba yange eba ya electoral
transmission of results kwe kujja results ku kyalo zijje zituuke ewa byabakama kikulaga nti mwalimu ebitakola ki but nze manyi nti obuyinza tebabugaba bugabi obuyinza obulwanirira okubufuna obuyinza obulwanirira okubufuna neera nze siri mu kwemulugunya siri mu kukola ki manyi nti power is not given power is earned so siri mu kwemulugunya siri mu kwejjusa siri mu ki ffe nga common man's party twazze ku drawing board tuli mu planning kyava mbuuza nti don't you think performance y'ekibiina n'okuba nti yafuna obululu bwe yafuna kidde erimu ng'obukulembeze bw'ekibiina did the party have structures? It did in some places naye nkutegeeza nti kyanjawulo okuba ne structure structure si ejekwata results ezivudde polling station ezisindikibwa byabakama kyangu nnyo eyo distance nga results zive koboko okujja wa chairman byabakama okubeera intercepted oba adulterated simanyi kigamu kiyinza kukozesa along the way nezikwatibwamu kyangu nnyo we saw where the problem came from ebimu sijja byogera ku mpewo kuno ebimu tebikyagasa but abatula bonna bamanyi how common man's party performed indeed teyali ya musanvu people know. Okay. So were you strong enough to challenge the current system in an election? No. Naye singa waliwo ab'okubiri nga b'amaanyi bannaffe ebibiina bino ebigundiivu singa byali by'amaanyi ffe percentage yaffe eyo singa bagituwa mu butuufu yali esobola okudinayinga omuntu yenna okubeera outright winner nga tugikutoddeko. Yes. We are optimistic in trying to cause an impact on the resultant outcome of the election. Mu kumaliriza campaigns bwe mbaseerabidde wamalira Kamuli. How was the performance of Common Man's Party mu Kamuli mwenyewe? Neera twa performing bubi twasobodde okujja ba councillors naye MP waffe it was broad deathagary ballot staffing abenarem with a lot of impunity ballot staffing bichi kugabira sente ku line kuba agents kubajjawo okukola kibakola effujjo lingi outright ngola abayina ekigendo ekyo ga Common Man's Party mujibbe mujije mu kibalo Bale County MP waffe Kwiri Muhammad ebyaliyo bonnensi ebimanyi what happened so effujjo lyali lingi weewaawo oyogedde n'ogamba nti bwe mwali mu nteekateeka mu mbeera y'okuswagula akalulu ebimu ku bye baakugamba okwawukanayawukana oba enjawukana okulwanagana sorry especially ku bali ku ludda oluwabula gavumenti ondalira okubuuza gwe ki ekikufuula ow'enjawulo ku banno bwe mwali mu lwokaano especially abali ku opposition? Ekisooka siri wanjawulo mba neegulumiza naye oluusi nyinamu ebitundu fields byenyinamu enkizo nyinamu akenkizo mu side emu oluusi ne bannange ne bamu akenkizo mu side emu enkizo gye nalina okusooka ku bannange nti nali mbasinga experience bwe nti nze naliko mayor wa division that is local government nembeerako mubaka wa parliament essiga eriteeka amateeka kikulaga nti mayor wa division abeera political head ate abeera mu executive omubaka parliament abeera musiga tuta legislature so kitegeeza nyina vast experience okufuga Uganda eri under a dispensation of decentralization. That's number one. Number two, nyina experience to the effect that natambula ne Besigye eggwanga lyonna mu campaign eziwera essatu teri kipya kyebaddewo ku nze. Number three, nyina experience to the effect that I have spent more than half of my life in opposition politics. Joining opposition politics okuva mu mwaka gwa 2000 nga ndi wane Makerere mu mwaka ogusooka nga siri mbwa weyotera wabula nga ndi gonja wa Kalira obyawula okozi oli Muganda ku kyoto embwa eyotera walako n'ekyoto okusinga gonja wa Kalira mu opposition emyaka gyonna sizimaze embwa weyotera wabula ngimaze gonja wa Kalira so kyokusa ekirala nze mbadde njogerera mu regions ebbiri eza Uganda nga seetaaga mu muvuunuzi
mu Buganda ne Mbusoga muno mbadde njogera seetaaga interpreter. Okay. Bwenzikirira mu western Uganda seetaaga muvuunuzi. So I think mbadde candidate mulungi nnyo okujja nga toyagala bwagazi kulaba bulungi bwange. So bino byonna by'obadde oba byokoze birina kye bicontributinze oba kye bikuyambyeko mu kalulu kano akoba president? Yes, tulina structures all over. Neera bacandidates abalungi baali banga batugamba mwajjaleeti banaye mwatukola bubi neera ojja kiraba. Ojja kukiraba with time ng'olaba nti tuufu ensigo ze twasiga tezagenda in vain. Ojja kukiraba nga kigenze kivaayo. Message yatuukira ddala ku bantu nnyo to the extent that teri mu ggwanga lyonna atamanyi kibiina kibo kye bayita ab'olusaniya. Literally, yes. Bo kye bayita ekyolusaniya teri atakimanyi. And that's important. And that is important in politics. Teri woganda najidde ku Common Man's Party naga kyekiriwa ekyo tekiriwo. We have achieved that myezi ginena. Yes. Okay. Achievement kyendala gye musobodde okubanga mukwata structures nze natambula saakubalaale mmwe temwamanya kakodyo ke naliko saakolanga laale munti mu kisaawe kusiibaawo. Namanyanga nti district eno erimu amagombolola nga 16 ne mappinga ngenda kuba minerals 16 naye nga ngenda okuva mu ka minerali k'egombolola ako nga structure y'egombolola ngifunye nzirina about 85%. So sietaaga expense ndala genda kola structure. Yes, those who seem to be more agitated with my message abachamuse benyini betwakola nga tubateeka mu interim structure y'egombolola okuteerayo grassroots structures. Kati twetaaga is only to facilitate them bakole village structures ekibiina kibeere grounded. Okay. Is there any other achievement gye mwasobola okutuukako? Ezimu sijja zikuwa ku mpewo kuno, but the truth isn't achievements twas waliwo abantu donating the offices. Eye Rubirizi tugirina, eye Kamwenge tugirina, eye Koboko tugirina, tulina offices 47 eza district eza donations kuva mu bantu. Nga tewaliwo tugenda kuteeka office kumala myaka 5 negigenda okuba tulina ba candidates mu district eyo tekisoboka. So we managed, we used this as an opportune moment to ground the party, and we did it. Okay. The party is grounded now. Well, wow. What was the biggest challenge gye waregistering mu kalulu kano ng'ojjako okuba nti eri baakugambanga okwerumaluma oba okulwanagana mu opposition gwe nga candidate mu kalulu kano era omukulembeze wa Common Man's Party? Sente zaali zinneekubya mpi. That's number 1. 2, nalwala nnyo. Nali maze ebiwalo ebirwadde binali maze banga silwala ng'omusujja gw'ensiri. Nali ngenda myaka 2 nga sigulwala. Katubangamba waliwo strain mbwe yajja ya malaria variant yava West Africa. Mbu mweri muno tewona mangu. Nesanga nga malaria oyo yankutte. Kati bwe nagenda nga mu ddwaliro nga nikyendowoozaako nga n'abasawo nga nabo bakibuusa amaaso. Nali siraga symptoms za malaria. By the time they detected nti nalina malaria ndowooza ali mu +3 nali faintingidde Koboko ku Raale. Manyi minerali zange zatandikanga ssaawa 4 za kumakya paka 12. Kati omusana we gubeerera overhead nali faintingidde ku Raale. I was evacuated ne banditeeka Kampala. Naye bagenda okukizuula eddwaliro ddungi ne ligamba nalina malaria +3++++. Kitegeeza embeera yali. Yes, kati malaria ate nentabika mu COVID. Nafuna ne COVID mu kalulu kennyini. Aka 2020. Kano kennyini COVID abadde mwali. Nendwala but nga bwenneekaza bwenvaayo bwenjogera mawulire wenzirayo bwenneekweka. Nalwala for about 3 weeks. Nalwala nnyo ate malaria. Nabeera resistant ku ddagala. Ekyo ekisooka ekyokubiri nga bwe nagambye nti ssente zaali zinneekubya mpi. Electoral Commission ke yakolakolamwako ekibiina tekiriyo kya scaringa bafunders naddala abatali bannayuganda baatya contradictions ezo ne government. Tekibiina tekiriyo ate mutugamba tuwe ssente tugamba tufundinga buyeekera. By the time wetwayagala obaleetera ku board akalulu kagenzi. So ng'ekibiina tekyalinawo ssente zaakyo n'akatono. Naera ssente zisinga 80% nze naziteekamu. So bino temwabisuubira kuba nti bivaayo because Honorable Munyagwa nkubuuza kino because obadde
ku mwanjo nnyo wano bwe kituuka ku nsonga z'akalulu, especially wewabeerera mu kibiina kye Forum for Democratic Change, okulabira ku yali omukulembeze by then ne bye yayitamu. Kakati waliwo bayita ebigwa bitalaze, teri yali asuubira nti nga nze maze ku electoral commission ebiwandiiko byonna ebikwata ku kibiina kyange n'ebyaprovinga bwesooka okuvaayo neeyogera ku mawulire nti kino ekibiina tetukimanyi. Olaba ng'ekikolwa ekyo kyali kyafubitizi. Teri yali asuubira electoral commission okumala okwogera ekyegaana ne kututeeka ku website yaayo. Kubanga nze bwe nkwata nongamba leeta kino leeta kino gino emikono giyise kino kiyise kino kiyise kino kiyise approved. Nze mba mmaze have discharged my emmeeza yange engalo zange nzinaabi. Kakati gwe electoral commission ate n'oyimirira nogamba abo tetubamanyi erabika village sako obeera nga omwogezi byabayogera byafubitizi. Ate abantu abatali bannayuganda goyinza okyogerera mu kusaagirira naye omuntu yakulabye ku Google ng'obyogera ye abitwala serious kuba abo amawanga ge balimu gali serious. Abantu abali mu bitongole ebyo mu mawanga ago bali serious. Kakati yitwala electoral commission gamba it's instead a village sako yetalowooza nti wadde osaaga nenagaana abantu tebabiyingiramu and you are telling us it's a political party. Ogenda omuga nti oli yadde asaaga byayogera my friend omukungu wa electoral commission. So waliwo ebintu byatalina control mu politics. Kiringa kutegeka tugenda kutambula ngenda Masaka driver n'afa. Tosobola nga gwe tewakirabirawo lwaki twafuna driver owokubiri. You can't ask that. Mu multi-party dispensation mwabali mu opposition mu planninga n'ali mu buyinza planninga. Tebitera nnyo kuba byangu kyova olaba ne ba Museveni abo kuwamba obuyinza buno baluzinga battles eziwera nga bajja ba planning ne baba outsmarting. So we were outsmarted we were disorganized. Naye tetuli mu kwejjusa oba tetulina gwe tukolimira oba tetulina banakuwavu tumanyi twalabye capacity yaffe. Kati kyetwetaaga let me finish kyetwetaaga kati is to put a number of things together n'olaba. Opposition candidates abasinga mu kalulu kano ensimbi zibadde zibeekubya mpi. Si bonna baali balimba abamu babadde bafuna ssente za iPod. Nanti kati ekibiina Common Man's Party ebadde terina nsimbi zonna zeefuna mu iPod. Ate ziriyo. NUP nayo bagisibirayo naye bakyafuna nsimbi mu mwaka ogwasembayo naye mu myaka ena egyasooka era bakola ne fundraising. NUP mu myaka egyasooka ena ogwosembayo gwe bagitawanyiza yafuna billioni ezisooka mu iPod. FDC yafuna eziwera naze 18 mu iPod. UPC yafuna. Alliance teyayina mubaka. Alliance teyayina yajja n'omuntu. DF teyayina. Naye kinjagalo ya Ulaya Alliance ekuffe nti Alliance sigwe mulundi gwayo ogusoose mu kalulu kano. Yajja n'omuntu ne kali yalimu oba you remember very well. DF yadde ina sitting MPs. Abaliyo already. So tubageza kuffe. So we were purely a new force ku block. Twabadde players bapya. Ne tubeera tumanyiwe obuzibu bwava naye nga partly bwava ku electoral commission. Weewaawo. Ekibiina ba members mwali mubateeseteese ekimala for this election? Not. Akadde bwe twalonkinga ekibiina ntulayira nga tumaze okubeera approved by the EC. Twagamba we can then as well launch kuba teri kati kidire certificate for formality. Twalina period ya myezi 2 n'ekitundu before nominate nga tulowooza nti tumala okulonkinga tutambule nga tunoonya emikono gy'okwesimba kuba president nga bwe tuteekateeka ne structures zaffe myezi 2 n'ekitundu. Kati bombshell we yajjira tetukimanyi nigiina yo village sako. Neera members defected betwali twasuubiza omanye emikono gye twatwala ku EC twali tugijja kuba members mu district 10 n'omusobyo. People batuwa signatures defected. Naye twasanga n'akaseera akazibu okuŋŋaanya emikono ndowooza awulyako n'oluvuvumo nti gitubuze. Neera singa abantu ba baasi batulyamu olukwe baatika emikono egisembayo singa batulyamu olukwe tetwandi nominatings.
so tetwafuna budde bumala. Okay. Tosobola kutwala form kugamba nti ogenda ku sayiningira candidate wa Common Man's Party ate ekibiina kyebawudde ekitaliiyo teri agikuwa signature. Yes. So electoral commission sabotage gwe yatukolako yatukosa nnyo. Kyo nkikubuulira. Okay. So bino byonna, yes, electoral commission mugisonzeemu olunwe, but at any one point do you also realize that you weren't ready enough for the 2026 general elections? Okusinziira ku Then who was ready? Then who was ready? Kubanga n'ebikadde ebyaliwo nabyo bikaaba. Then who was ready? Ebikadde ebiriwa? Ebyopposition. Basiniya baffe mu opposition ebiina ebitusingakoko ebibaddewo nabyo ndaba bikaaba. Then who was ready? Oba NRM yali ready ku mulundi guno? No, NRM ebadde ever ready. Ebadde eyo ngeri ready because yeeyina buli kimu. Ye controlling buli kimu muzanyo yegwina. You get the point? Yeah. Musambi but as well ayina firimbi, ayina red card, ayina yellow card, ayina buli kimu. NRM is not a political party. Togigeza na Common Man's Party. NRM refused with state institutions, police, ISO, amaje, byonna refused. Kyovola alaliza NRM ng'olaba ziriko mmotoka z'aba RDC baani baasi z'amasomero zisomba abantu okutwala. You see, NRM togigeza naffe. Don't say that. It is not a political party as per the definition under the law. NRM is something like a hybrid of a political party called NRMO, UPDF, police, the Public Service Commission, Judicial Service Commission. Zonna refused the Muli West. So don't. But kyenza kukulaga nti bannaffe opposition. Okay. Babeefuula nti batusookawo balina abaka nebunda ndaba bakaaba. Yes. Basobola n'obutaleeta. You see, saagala kugenda nnyo individually, but teri yali yeetegesenga gwe bw'okyogera context gy'aba tukyogereremu. Ffe tugamba obuzibu obwava twabumanya. Kyova owulira tetwagenda wadde mu kooti. Twasirika tugamba because tubadde outsmarted but tuplaninge tulabe. President Museveni wali tonazaalibwa before you were born. President Museveni yeesimbawo mu kalulu mu 8. Yakwata ekisemba. He was humiliated. N'agenda ne mu kooti okuwaaba ne bamuhumiliatinga father. N'atajjayo buwanguzi. After 5 years, only tewaguwa na omusango tebaguwulira. 5 years down the road, he was the president. Uhuru Kenyatta yesimbawo Kenya, nga Raila yesimbyewo ne Kibaki. Uhuru yabeera humiliated, yali underdog. Okay. Ne Uhuru yamala nabeera president. So ebyo na mu politics okugwa kusoboka. But ekikulu sikulemera wansi olina okusituka weeyongereyo. Okay, statements zino tuziwuliddeko every after an election. Naye ate tekiba stoppings oba tekiba kugidde kusigala nga mu participatinga. Oli mukyala. God forbid wozaala omwana omu n'afiira muzaaliro toddamu kuzaala. Ngezaako. Naye nga ntegedde. Nga mubeera mu bufumbo obusooka ne bufa n'onoonya obulala. Sanga omuwala omuto ku myaka gyo nga yakafumbirwa abasajja 6. Nati buli wova olina buli gyova eno nogamba naye ntegedde nati ovaayo nga bw'oyogera nti banaye abasajja kisiraani. Siridde kufuna naye ogenda kugwa emyezi 6 obakanya n'omusajja omulala. Lwaki? Ayinza okuba ayawukana kwabadde. Exactly. Circumstances zaawukana. Eza buli kalulu. Yes. Zaawukana. Kyova olaba Nigeria wali omusajja amuyitanga General Buhari yafa yali president wa Nigeria. Yavuganya emirundi 5 ng'agwa ogw'omukaaga n'abeera president. Byawukana n'abe NRM batuuka abamu ne baawukana. You get the point. Abamu ne about defections abali ne badde eno abali. You get the point. Akalulu kamu kagwa kiringa kusamba mupiira mu Premier nze mpagira Arsenal. Yes sir. Mbolo okuba kati nduzinzo gwa week eno next week samba. Ntolo okuba Man U yabakuba. Man U ekugwira week eno kitegeeza next week tosamba. Man U accidentally ekubye. Ng'olinda Sunderland. Exactly. Exactly.
ng'olinda manisiteri ono ogikwata ogitimpule simple as that. Naye Honorable Munyagwa ogamba nnyo nti Dr. Kano Kizza Besigye omulabiddeko nnyo nebyayogedde byakoze bingi nnyo oba oliawo nawe bikuinspirinze naye yakolako statement n'agamba nti akalulu ka mwami Museveni kategese tokasuubiramu ekiramu oba tokasuubiramu naye Dr. Besigye yennyini kate gyogenze wala ojja kubuuza mukama wa kubuulire kubanga batuula wamu ba Dr. Besigye yennyini ojja mukyaza Katonda ng'amuyambye nadda akubuulire naye twamala ne tukanya tukeetabemu olw'ebigendererwa ebirala si bwe twakanya kyovala n'ekibiina kye ekya PFF ekyo Katonda kyetabyemu tekyetabyemu strategically twakanya tukeetabemu ye season yokka gy'olina eri legitimate ojja okutambula otuke ku bannayuganda ab'enjawulo okola ebyoyagala nkulaza ebyo twavuddeyo nabyo mu mbeera kati nga kati tosobola kuteeka lukuŋŋaana kaseese ne bakukkiriza poliisi tejja kukkiriza naye mu biseera byakalulu ojja kutambula eggwanga lyonna oyogere n'abantu b'oyagala wajja kuba mu buziziko obutono naye ojja kutuuka twakkaanya nti akalulu oyinza otajjako NRM okugitu they call it surmounting. You may not surmount the NRM but you can waliwo advantages ebibala byosobola okufuniramu. So akalulu kano kasobola okukyusa obukulembeze obwa Uganda kisoboka nga opposition opposition ne mutwala obuwanguzi kasobola okuva mu kyoyita critical mass wala asiga opposition ebadde orderly ng'etwala message yemu musobola okuzimba kyoyita critical mass nga ne electoral commission kijja gizibwalira abantu ne babawa akalulu kyekisooka kuba abantu balina okusooka babawa akalulu tojja kwerimbirira nawangudde naye nga abantu akalulu tebakakoze eki olina okusooka okakase nti bakampadde byenfune biva Arua bigamba ki byenfune bive Kotido bigamba ki bive Kabale bigamba ki bwayo ne Uganda bive Busia bigamba ki bwayo na Uganda tekoma wakiso. That's number one. Number two okakase kakati abantu bennyini tuyine eddoboozi lyawo merigenda obakunga bekolemu eddoboozi limu twagala muntu waffe alangirirwe. That's number two. Bachita creating a critical mass. That critical mass yewa abali mu buyinza ebiragiro nti mutuwa obuwanguzi waffe. Blackmail ali mu opposition okunenengana tetusobola kuwangula NRM kujja nga tweterezeza. Weewaawo awo nno bwe twogera ku Dr. Kizza Besigye era still njagala kwotingayo bimu ku bigambo bye yakoonako ku bibiina bye ebyobufuzi okuba nti biina ebibirya bingi nnyo. Ekibiina kye kya Common Man's Party gw'ogenda kukola otya okulaba nti toliibwa ng'ebibiina ebizze biriibwa? Siina kyakukola ekyokukola nnyina eki bwe kiriibwa nga nkisuulawo nga nkola ekirala. Kankusomese mu bwannakyemalira buno tulimu obwa NRM bwe tumazeemu ebbanga tolina bw'oyinza kugira NRM ku ssente zeyina buli kimu kyeyina kuwamba kibiina. Twalimu FDC ne Besigye ne batwala entyagi wamu twasooka nze nava mu DP ne batugoba nembeerako mu SDP mwe nawangulira owa meya nenvaayo nengenda mu FDC nawo ne batwala entyagi ne Besigye. Kyangu nnyo ne Common Man's Party bw'okundaba nga amaze ogigroundinga President oba NRM nejja negiwamba. Be balina Electoral Commission. Electoral Commission ye custodian wa documents z'ebibiina. Kyangu nnyo okusikayo olupapula oliko Munyagwa nga president ne bateekayo Mumbejja nga president. Yes. Ebitukaaba tuza structures n'ozinyonyola nti bannaaye tutandika ekirala. Ebibiina by'obufuzi si ggwanga tize luwedde ndi Muganda. Ebibiina by'obufuzi si ddiini. Ebibiina by'obufuzi mmotoka etutwala mu buyinza. Bw'oba ngenda ku mbaga embalala emmotoka n'efiira e Masaka teri kiŋŋaana kutuula na kanzu zange mu kirole ky'ente mu maaso n'entuuka. So is this the reason as to why ku mulundi guno abantu baalese okulonda abateekeddwa ebibiina by'ebyobufuzi ne balonda? Exactly. Bannayuganda bajja kugamba nti kino kituufu kibiina kinene weekiri kigundi naye nsigenda mumulondo waakyo kanondowe.
gwe n'obadde osinga okulanga wa area ya nuupu nnyo Yes, ogenda okulaba tebalonze atali wa nuupu wolaba nti ate wenaremu nnyo ogenda okulanga tebamulonze ate balonze owefudisi bino tebakulimba and dispensation military dispensation eno gye tulimu eyabwanatagambwako obwabasirikale teri kibiina kye batasobola kuwamba wano tekiriiwo tekiriiwo bakireka bulisi nawe mukireke naye bagamba tukiwamba nkya bakiwamba ate bakiwamba you see ennyanja bwetabanguka ebyennyanja tebiddukira ku lukalu bisigalayo mu mazzi nti embeera bwetereera nera bisigalamu amayengo bwe gakkanganiramu ebiri naye honorable Munyagwa mu kalulukanira bwe tulabye ebibiina by'ebyobufuzi nga birwanagana gwe kennyini enfunda eziwera ovuddengayo n'owattacking ekibiina kye National Unity Platform bino biina tekibagattako attacking mpoze nawe ng'oli wa nuupu kati attacking what do you call attacking statements zo zokola naye nga nzikola mu bukulembeze nga nzikola after what nuupu kankuwa example bwe navaayo nendonkinga ekibiina tukoze ekibiina kya Common Man's Party nuupu yennyini be batandika okunvuma ne bavuma abaana bange ne bavuma famire nali mbakoze kyoganze kubeera mu kibiina ekyange ekite mbanyina kyenkoze kati ye nuupu ffenna tulina kubeera mu nuupu bwe nalonkinga ekibiina ne banvuma buli kimu kyomanyi ku nsi nange ne mbanukula because Munyagwa sigenda ku principle ya Bible nti bakuba ettama kuno kyusa bakube kulina ekyo can't happen sina Munyagwa okay I'm not an aggressor naye siri mwangu listen let me finish gojombuza yaine ekizibu nange why does he always tell his dogs to bark at me nemba sina kyenzikoze those ruffians no but it's my right these are my words goso gamba isakalango gaye byogerwa wano bya Munyagwa si byaffe okay nalina akamala akalulukano kawedde juzwa bwe natuuka Electoral Commission bwe nalonkinga ne banvuma lwaki kirese kabiina ka Museveni Electoral Commission nevayo negate tukamanyi nigiina naga wamma twabalabyamo nga teri alina n'amagezi gakola kibiina ne bavuma bwe yama Electoral Commission efunya certificate alina kadde kabeera akabiina ka Museveni bwe twatuka ku nnaku lwa nomination yeho nalebo Kyagulanyi waleeta emikono ne giyita ne bamunominatinga yes wa Museveni si yamunominatinze okay Munyagwa bajeta ne bamunominatinga Museveni yamunominate bwe twamala kalulujuzi wano Honalebo Kyagulanyi nagenda mukwekweka samugambako nti lwaki weekwese bo ne basalawo approach y'okwekweka ne batandika ebintu yabe helicopter y'amagye mutudde balabako nga njogera mba ndi wange ngenda okulaba bloggers bano bagamba Munyagwa atudde ne Deputy Chief Justice batwaleyo elawuze petition mu kooti mbu banafuye Kyagulanyi nga sirina mu plan egenda mu koda naye bano abakulu nno batandise okusukka we bakoma ne mbabuuza mwagala nkole ki kati lwakyasirise ne mwagala nkole ki mwe mwekwese honale mukulu Kasiba nti agenze mu kooti oba naye walitaddewo eddoboozi eribanja nditya twekweke kati ddoboozi kiriwo lye bataddewo eribanja kiki bakola okwekweka oba ne mbabuuza twegatte ne Honalebo Kyagulanyi ne King Saha twekweke temwanziramu yekweseewa nange musange mwagala nkole ki olwanirire mukulembeze ali ku ate aliwa ate yalwana ki kati njagala ombulize bempi ba nuupu n'abalejuzi batudde mu majjo batudde balinze kulayira bo balwana ki okulwana bali kiki bali mbuliawo kirwanibwa kibali mukola anti bo bagaye bawakanye ebyo byonna ebyalangiridde nange mbiwakanyiza wano towudde nga mbiwakanya ne kati negatte Honalebo Kyagulanyi ne King Saha twekweke ye mbasangewo ndaba Saha yavuga King Saha agamba asula nakawuka ndaba Saha yavuga nga alina byagaaya nga kati muga tuliwa mulowooza tuliwa tatugamba nawe bali katunamusangawo omukulu nga alina byagaaya mulaba alina byagaaya nga yavuga nga mulowooza tuliwa katuliwa ffe tukuli ki you see kati bo baali bagamba nti kanoonye kalonde kakuume bwe babanga kabanje ne kabanje kati bateko wawulyako wekweke nga tebamwogera batuuzaabuza eyo yonna nteekateeka ya kabanja bantu bandivudde ne batugamba tugenda kwekweka naye Munyagwa funa akasaka woogwa funa akasaka woogwa nawe wekwekaawo
nenzera kuba sina byengaye empewo ejja kunfuwa nveeyo ye sahayina byaga bayina ebagaye nze si nja kuvaayo empewo ejja kunfuwa I have to sleep in my house so nze kyenalowooza abatula abato nti Honorable Kyagulanyi yalina okulaga obwa siniya okubanga buli bukulembeze buveeri Katonda Honorable Kyagulanyi kubanga yakulira opposition ekibiina kye kikulira opposition kyava wa Katonda ekyo si musango gwe neera tosobola muwalanira ku layini eyo oba mulalu atalabanga politics naye aleme kulowooza nti kiri static tekyuka yennyini yandibadde atekinga that lead mandate tebanaye akalulu towards kugwa akalulu tusinkanemu bwe kagwa tukoze tutya you get the point netujja kubanza nali ewange nena helicopter y'amagye emututte tewabiraba nimbera ne kwali jazira nante wakawe balumba ati helicopter ne bagamba emututte ne baga helicopter emututte y'amagye tewabira kwali jazira na jazira ne mala ne yetonda mumaze mugambe emututte ne mugamba ali under house arrest enkera ne mugamba ate yemuludde ate enkera ne mugamba abantu bayingidde niyo omukyala n'ayamba nga yasoma taekwondo n'asambako abamu kakati nze emboozi nkwasa kantolooze mba ndi awo okulaba ekiddako saha nga yalangirira King Saha twekwese alina byagaya mulowooza tuli wa kati nze nange nfune byengaya ngenega ofune emmere gy'olya muligenda mukututwala mu layini eyo so who benefits kakati nze kakati bwenjagala okuyambako omukyakale Honorable Kyagulanyi kyalimu ekyokwekwe kanyambira wa kyoba mbuulira mukama wange kati njagala kale kuwegatta mukanoonya tukole ki lekena mukutukooya oba teekawo eddoboozi abe ng'asobola okuddayo ewakaawe ate nze mulagira nze namugamba weekweke eddoboozi litya ery'okukola ki mugambe vaayo namugamba juzi nti kagoba kuvaayo ne munyine muyombo edda abaana nga bazanya tepo bwobula enyo baga luwedde kagobako nitweyongerayo kati byagala njo bena byogera nga muyombo but what I want to tell you ne bwoba otya Honorable Kyagulanyi egire ku Dr. Besigye si yasoose okubeera n'ekibiina ekikulira opposition ate si yasembyeyo teesa ne banno tuzaako ki tukoze tutya naye okuvuma nti bwe mulamunyagwa adde ku saidi yaffe nga tumutiisa tebisoboka abamu ku ffe tedeeva ya blackmail ekola kakati nze a collection of ruffians kyentwala ku kibuuzo ekyokuba nti ani afunamu mu opposition this unity of course President Museveni yafunamu naye ne bannaffe kakule respect erina kubeera mutual luwedde gwe nkusinga obukulu naye tetusobola kuyingira nze twatandikidde nga nkuvuma buvumi gwe nawe n'osigala nga gwe wadde olina that professional etiquette gyolina okukoleramu naye olina awulira nga munyagwa akutamye okitegeera nali nakanominatinga muganda ngo oyo King Saha nagamba gwe munyagwa erinnya munyagwa kitegeeza kunyaga naye tojja kunyaga osanze tulaba nga alumbana imagine I'm a presidential candidate omuntu yakoma mu P2 second term ate simba nga wona ku bwerosi ajja kugamba gwe munyagwa erinnya munyagwa akuwalampa tulina ky'omukoze juzi yangambye mbu balina okwogera ku byobufuzi b'amaanyi bajuza ebisaawe kati kangamba oyo King Saha buli Saturday genda mu zoo olabe akoleyo ngamba genda mu zoo olabe buli Saturday ebejjudde abantu basudde bazze kulaba nawudde bewanira mu kujuza ebisaawe ne zoo ejjula naye nga abantu basudde kulaba mazike mbonge tujuza ebisaawe abantu basobola okukijuza genda mu zoo olabe ku Saturday ne Sunday waba wati abamu balinya n'ennyonyi ne bava ebweru ne bajja kusula na dollars bali baba bazze kulambula bano baba bazze kuwuliriza message okuva ewa Honorable n'amazike gaba ne message bagafuwa n'ogafuwa nga ali ku stage yago amazike libuuka ne likola liti ne baliwo eryenvu ne muziro javira oleka gotera gendayo agendayo abantu okuŋŋaana okulaba tekitegeeza balwekyo babazze okulaba buli field za njawulo tukuŋŋaanira mu mizikiti nga tugenze kusaala Christian ne bakuŋŋaanira ku lutiko oba lubaga oba namirembe naye nga mugenze kusaba Katonda
ebigambo ebiriyo nga byantiisa byerere mwetonde mwenenye katonda nene mukuŋŋaana basobola okuŋŋaana teri watabawo batakuŋŋaanira n'amazike bagakuŋŋaanirako so okutujuza ebisaawe that cannot be a justification y'okulumba abantu nti buli kimu kyonna mukyogereko yes you see bwine enupu bamanye nti okuvuma tekugasa ate si buli omuntu atya nze ntya nnyo abantu abalina obwongo naye nga tolina bwongo you can't intimidate me. So baliwo abatalina bwongo. Nsengambye ntya nnyo abantu abalina obwongo naye abatalina bwongo they can't intimidate me. Not even tosobola kunkanga ngwe kupima n'endaba ng'omutwe gwo temuli. Olina minzaani w'opimira. Nze bwe kupima n'endaba nga amagezi tolina mangi. Oba tokyayinza kunkanga. Okuvuma tekujja kutuyamba. Twewe respect, tutuule, ekyokubina mu ennupu mubeemu level. Ani ayogera ku ki? Ne buli agaye enkoola n'avaayo n'ayogera kino. Kati ffe tunaate. Ndowooza yaabwe. Be bamanyi. Kati bw'oyagala twegatteko. Tukuli ki nabo? Mukalulu kano bannayuganda. Why are you seated with me here? Do you know that for Dig Talk to give you this job, yamala kula qualification zo? The way I know your boss, you think you would be here nga toyina the qualifications za waggulu nnyo mawulire. Mwagala mu subjecting ku basajja aba P2 second term. Tutule nabo batubuli ebyokwogera. Batu advising. Mu field yaffe gye tukuliddemu. Baali batulabeko nga tu advise mu nnyimba zaabwe ezo. Nanti kati baswitchinze bavudde eri kati. Nanti bajje with discipline. Come with discipline. Okay. Yes, ngolina ready okuwuliriza otegeeri. Si buli kimu nti bakibambira bubambizi. Watugamba kubanja kalulu tubabuuza program ki teriiwo. The following day tulabakingisa. Ye kamanda okukabanja n'ebikoola bye mukama. Kakati you want me to follow kingisa? Ate baga oli munnayuganda wonna osobola okukabanjiza kabanje. Nkugambye nera nkudiramu. Njogedde obuzibu obwali mu kalulu kano. Sibyogeddeko. Nera nkugamba biki bye tuyina okukola. This is a vote that was declared and it subsequently gazetted. Kyengambye omuntu wetanga kubanga obugumizibwako. Otegere stage ki kwendi mu kabanjiza. Kali ku stage ki. You know that's important. It is gazetted. Kuba mwami byabakama yakalangiridde. Bwe yamaze okukalangira katawe batandikira okukabanja. Na transmitting. Kakati olina okumanya nti emanja gye ngenda okukabanja ey'okwekweka nesobola okulemesa gazeeti. Okwekweka kwalemeseza gazeeti. Nedda. Ennaku zigenda. Kyogamba okwekweka kunalemesa okulayira. Kuba bagambye ne ku mulundi guno tebagenda mu kooti. Ate kakati nene okabanja otya tutuwadde. You have not gone to court. Nanti bo 2021 bagamba nti bwe bagenda mu kooti byavaayo birala. Era ate nga nalabye ku kitebe kyabwe nga batuuza press conference. Bagaye BMP baabwe mugende mu kooti. Ndo ku mutendera gwa president. Kati kooti zaawukana. Abalamuzi abeereye n'oku BMP ba NUP. Abali eri ba Museveni. Mwena nimuzuukuke nanti Honorable Kasibante naye omusango yagujjeemu enta. Lwaki yagujjeemu? Oli awo nabo. Lwaki yagujjeemu? Balabidde. Kakati kuzene za Museveni zino zo opposition eza wansi. Eziri waggulu za Museveni. Just tunyonyole zino BMP bagenda mu opposition aba waggulu bagende mu za Museveni. Muleke kubuzaabuza bannayuganda. Bannayuganda bano bajja kubakoowa. Nanti bo bagamba bagenda kulabisa. Era enkola ya nabaganye okukola Robadaba style. Njibaganyeko. Lwaki batabika munyagwa? Ogambye nali wa musanvu ate nga kye kituufu kye balangirira. Olesewo asooka. Owokusatu. Owokuna. Owokutaano. Owomukaaga. N'osindika ttiimu y'evuma ow'omusanvu. By'obokola oba obimanyi. Awo nno Honorable Munyago njagala tudde ku nsonga y'ababaka oba abakulembeze abali ku ddwa lwa government abagenze osinkana omukulembeze w'eggwanga. What's your take on this? Ekisooka mbeebaza nti bo bakikoze misana. You see, honesty matters. Nze Munyago, God forbid, naye bwe ndiba wakolagana oba kwagala kusaba omulimu wa President Museveni ngenda genda misana. Saagala muntu munnanfuusa obulamu bwange. Saagala muntu a preaching water, a preaching amazzi, abulirira kunywa amazzi naye ng'anywa wine.
Okay. Honorable Nsibambi yakugambye n'akasinga na president emirundi egiwera egi ogoge mwalabye sigo eno yensinkano yaabwe yazze mu lwatu waliyo n'emirala singa baadde bakuusa tebandikubisiza na kifaananyi singa baadde bafuusa bandikuganya ogamba eyadde AI anti yagambye abamu ku bo waliwo abatabadde mu kifaananyi. It's okay naye ngamba abantu ababadde mu kifaananyi neebaza Honorable Nsibambi Honorable Kabuusu bo bakugambye ffe twagenze wa Museveni tuli bakoowu olwa A, B, C. It is their right nga bw'otakeera kumuleeta mu politics. Yeah. It is his right. Nze just nabasabye mu kyade kimu. Kituufu ebintu bye boogerako bituufu. Byetaaga okukolebwako. Reforms zebwedda bye byogerako. Naye n'abasiibwa ku lw'ensonga. Naye akadde ke bagendeddemu ke katuufu. Teri lutalo lutabamu kuteesa. Niwezibaza mundu abantu bateesa kyova olaba America ne Israel ne Hamas baadde bateesa Russia ne Ukraine nabo bagendako mu nteeseganya naye President Museveni general w'amagye tasobola kuteesa nga kuwa ekitiibwa ng'oli munafu mu kaseera kano opposition tuli banafu nnyo President Museveni okuteesa naffe tayinza kutubalamu n'amagezi tuli banafu fefe nyinyi tulwanagana tukola kitayinza kutubala mu magezi tenze munyagwa sirimba mutwe gwanyu bayinza kumaliriza individual nga bina baleseza abamu abawe ensigo bagende balime abamu abaweyo ku bufo naye nabyo tebajja bifuna because President Museveni is under siege. NRM kibiina bakirangiridde ku bwanguzi bwa president mulimu bakada bakoze olutalo lulimu NRM kati olw'ebifo by'obwa minisita abamu basula nakubasawo baganda kuba nawuliddemu nekyeboogera mbu power sharing. Who is going to share with you power? Nobody. It's their right okutwala line eyo nenze nsubira tebagina kyebajja kujjayo. They are weak. You get the point? It's at a timing NRM lwemaze okufuna obuwanguzi bali mu kusema atemante yaabwe nabasobola kubasawo baganda tebeeyagala bona boola buli omu ayeekera munne balwanira bifo kati gojja weeteeka mu setup wete ekimafiya oyingiramu. You get the point? oba ojja kufuna ebizibu bingi. Nze soogeza mutima kuba nsaagala baminisita bwa Museveni ekyo amon Kabe Kasinge nga akuyise nze ati nze mubeerera w'amazima ne mugamba your excellency sijja kusobola nze ekinemesa okukolagana ne NRM kiri kimu. One, I'm big headed siina mpisa but I'm big headed njagala kyendowooza kyemba njogera so I cannot allow anybody kunsikuno to gag me nti onsibwe zipu ku mumwa ekyo tekisoboka forget. Number 2 sisobola nnyo environment yankwe sisuse NRM intrigue erimu NRM suubira nti gwe newcomer osobola okubayingiramu n'obasobola. No, Kabe Kasinge nga president akuyise okuwa okumpa kisobola because okuwa ministry nze one okujja nga akkiriza okubeera mukwano gwange nti bye nayagala bye mba njogera kyatasobola kwa si level tetuli ku level eki mu myaka mu biki tetuli ku level yemu nze ndi kakyere yali eri kati nze njagala nnyo president nga mukwano gwange nga bye njagala bye nja okwogera sikunteeka ku eyo kintu kya kabineti mbobeera mu kabineti munda balina gye bayita that doctrine of corrective responsibility nakinaki nto newe kiba kibiyisiigako akazigo so sibisobola babajja kungoba bubinnyonnyo nze bangobeera mu mwezi gumu obwa minisita wa President Museveni sibusobola mwezi gumu abangobye kubanga ojja kusanga ku dig talk ng'ebigambo byenjogero ga minisita yayogera bino enkya bangobe so nze wamma mbabulya temutawaana mbe muyita temutawaana because sisobola kubeeraawo nga siogera noboolaba kino tokyogerako sirika sibisobola ebyo nze ebyo byannemesa n'okubeera mu bibiina ebimu eby'opposition okusanga liida omwali wali omuteereddewo ekitebe atudde bw'azimbazimba ati ebyo mboyani ali awo sinapate president we fada oyogora tunako ye fada fada w'ekibiina fada we ebyo Okay, so ensisenkano eno ey'abakulu bano do you think it amounts to betrayal of the struggle? It does not. Kubanga bakugamba nti tife tukikoze mu lwatu kati betray ya struggle yakubuuza Nsibambi ajja kubuuza mu struggle mbadde muna role ki ne gye nasabye ntono gye nali nayo mwagitutte
mpadde obululu 9 busatu, meaning it was a vote of no confidence. Abantu bakuwa obululu busatu. So bambi godala byabyoyogerera. So I don't want to land into another battle. Ne yagambye nti abantu bamudde obululu 9 abamu busatu. Didn't you see that? Yeah. Kati ye nakubuuza kati wadde oyagala. Kiki rolo kijenadde nayo jogaje na betrayings. You understand? Kakati abantu it's their right nenze mbalabulabuzi nti NRM gye bayingidde limu entalo nyingi si kuyingira sorry tebanayingire NRM nengamba abantu bagenda okutereeza ennyumba gye bagenda okuteesa nayo erina challenges nyingi munda zebatasobola kufikisinga nayo bakola bati. Naye Honorable Norbert Mao yagamba nti yagenda okukolagana ne President Museveni because yalabanga dialogue yeyinza ate okuvaamu ebibala. Don't you think nti mwali tekaseera k'okutula ku mmeeza emu ne mwogera anti kakati njagala oyite Honorable Norbert Mao mbuuze kuva amaze emyaka 5 okuva lwe bateesa atuwe ku bibala so far twakafuna mu 5 gino. Minister wa Justice and Constitutional Affairs dialogue kituufu enteeseganya nga bwegambye zeetaagisa naye ndaba timing kati nfu kusaidia opposition okuteesa ne president. So wouldn't you dialogue with President Museveni ku lwa Uganda? I would but omanyi kyetaaga weebuulirire munyagwa n'obululu bwange bwe najjeyo President Museveni akyalina ekitiibwa kyampa alina ekitiibwa kyajja okumpambuka nteese n'ono oba weerimba olimba omutwe gwo pozigamba ngenze enjala ennuma bampeyo ekyo you understand nenze mbala nti kanaye omuntu ono ambalamu amagezi kweri you understand kankubuuze ngo anyway ebisijja kitukola kijja kubanyiza abakyala but kyengezaako okulaga nti omuntu yenna enteeseganya world over balina kuteesa nawe out of strength. Bahonale bonsi bambi timing ngambye nanti mbi ng'akalulu kano tekanaba okukyawula emyaka ng'ebiri esatu bubandi invoking the approach y'okuteesa. Bane teesa tyo okuyita mu kalulu ak'emirembe na biki enteesaganya zandikozeemu ku makulu naye wano mbali wiiki nnyo opposition eri wiiki Museveni takyayinza kuteesa nayo okujjawo ng'eyongeddemu amaanyi mpozi oba ng'ekoze eki naye kati tuli very weak and vulnerable. So are we headed for a weak or controlled opposition? Yeah, possibly. Because buli kalulu wekaggwa wabaawo abagenda. Ejja kuggwawo because yo yennyini erwanaganye. Abantu abasinga baagumanga n'agamba why affe time yaffe erituuka. Naye kakati omuntu abeera mu opposition kankuwa example tunuulira ku social media mu wiiki eno nze nsinze mu opposition okusinga okuvumwa oba okyetegereza. Honorable Madina Nsereko wa NRM yawangudde wano. Ruhindi wa NRM yawangudde wa? Walabye yavuma Ruhindi. Minsa Kabanda yawangudde Central. Walabye yabavuma. Abo opposition bona agenda gye balina munyagwa. Muwemule bino. Kati nobone mpemula n'onvuma buli kimu kyomanyi ekyo. Naawe obadde ng'obadde sisobola kuwemula nze. Nze okwemula sikusobola nze nzizaayo bya point. Nenze simanyi kuwemula ate sisobola esirevo yange naye kakati gwe ne bw'onoyomba ne munyagwa n'osolawo gavumenti neegwa. Kankusomera comment eno evudde wa Scholastic Hanson ku YouTube channel yaffe agambye Munyagwa saying okukolera mu 7 nsatu waayo wadde n'omubaka n'omu nja kukuba NUP mpaka okubulirayo funded player to party in power. Ayo naye P2 second yasoma ki amugamba kuwereza report ye ebyo nali mbyogereddewa nagenda ku ready yemu oba okitegeera ne omunanga mubadde mukolera Museveni mbaga ne tukolera Museveni mugago bwokakasa na tatuwayo wadde omubaka naki ne bakeditinga nti Munyagwa ali mu complaining mubakolera Museveni. You know ruffians, let me tell you, ruffians and hoodlums tebagenda fuga gwanga lino. Yes, you are empty-headed ate oyagala okwogera ku politics. Tuula olabye enjogedde ogambe kino kyoyogedde olimba kino
ompise funded opposition ompise ki kati then lwaki omalira obudde ku funded opposition ate bamalinkira ne bagamba lwaki tetwegatta temwegatta ku Kyagulanyi ate ffe abali funded twegatte ku musajja wamwe atali funded oyinza okuyita mbega atakwegatteko first go to school bagamba abantu bagende ku ssomero batumenya kati bibu is a ruffian yasanga byayogera tategeera. Okay. There is a new trend ey'ababaka abagudde mu kalulu okuba nti bajjayo ebyo babadde baawa abalonzi just in case baali baawangula ate nno ne babanga ku mulundi ogwo tebabazizaayo mu parliament ne weesanga nga bye baali baabawa babijjeeyo. Honorable Nsibambi ebikondo by'amasannyalaze yabijjeeyo bukomansimbi eyo gyakiikirira naye ng'ate si gwe gusoose naawe bwakikolako si kituufu oluvannyuma lw'okuluzinga mu kalulu ka 2021 si kituufu ekyange yali utility gaali mazzi nga ga-attractinga bill per month to a tune of between 25 to 35 millions per month taps 39 ezaali communal supply. You thought ng'olaba nga kyali prudent oba nga kyali kya buntu nsigale nga nsasulira ebyalo biru z'amazzi nga sinze MP nabagamba tapu nazijja ogenda wabuze zaavaawo ekyakolebwa kusiba kulokinga maki mazzi namuga new MP gwe mulonzi omupya agende mu national water wali akole contract nabo ambulance zijjibwangayo neera ekyali mu industry area bweyagala genda onkulaga wepower pact okulirana gundi za umeme za amasannyalaze bagiyitaani yali ofisi ya umeme weeri nabagamba MP omupya awo assurance ajja kusosola driver biki omwekolemu association mujenji bawe wali oyagala afuna omusaala gwa parliament mulala ng'asasulira abantu bekamempa amazzi mulala olwokuba tebakuteekamu bwesige bantu bebasalawo kakati ate nkwate sente zenziyambirala nzibasasulira amazzi nze mbazaala tubeeremu naawe siri MP amwe common man ayina ne famire yange yokulabya naki ate ngende nsasulira abombutala amazzi mwalonda member pale ne kakati tapu weziriwe naziteeka buli omu pipe ekyaliwo they can reach out to Honorable Madina Nsereko bamugambe tapu munyagwaza damozi connecting ekirungi jajja nakutandikira na wagonda kubanga nze nagasikadde what's wrong with that? Okay. Weewaawo mu ddakiika zino katwadayagana Honorable Nsibambi it is right yayinza okugamba nti amasannyalaze gana gadde gayita mu ttaka lyange kubanga omanyire weisa layini y'amasannyalaze tokolerawo kintu kirala ayinza ogenjala kuzimba ebintu byumba byako konkole business ne basari nabanga kuno kakati yagala Honorable Nsibambi yasaye nga asulira abaana nkaaga mu constituency nga MP omulala kiri adde akikola mu capacity yabwe MP nawe omusaala gwa MP guno kangumalire mbaana bano basome kati agende on responsibility leda sebo sebiba sebiba gwe gezaayo nawe osasulire bataano anti muwogerera nnyo abantu gwe sulireyo baana ku kyalo nawe owulire MP gwe balunze abasasulire nze kino Nsibambi mwagira ddakiika zino zetusigaza weewaawo njagala comment yo ku comments za General Muhoozi Kainerugaba kuki ku comments zino zazaakola especially ezaalabikira ennyo mu biseera awo ebyakalulu ng'ayogera ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mawanga amalala n'ebirala bingi nyo byaza commenting. Muhoozi alina right eyogera naye mwali mu muyiga abazanya reverse psychology ne mutomera mu laws of power amateeka agafuga obuyinza mulimu erigamba court attention at any cost. Politics enaga yetanga omusoma omuntu asobola okuteeka comment naye gyalaba nga tekola nnyo sense naye nga yakusaanuulwa omwogereko to divert you at the point osibe nga oli kwoyo mu buyinza abakuwambye kasita omufuula debate. I think yes, it's bimenya mateeka of course. Naye tubikutte tutya I would think kubimma amazzi oba batte bina makulu statements nga zino tezirina makulu emubire kayigino and move on nokola ebibyo naye abakuzanyeka akatego amanyi nabo ba propagandist bandru mwenda tebano nga bamaze wiki nga tebakogera kubakangemu nakasuka bomu mwena ne mulanduka tomuna nti bomulemeza mawuli action ola kati bomulesene wano
You get the point? Okatumwa the free publicity. Jata kolede na kolede. We are discussing the name Muhoozi. In politics, each and every publicity is good publicity. Kati sawa zino kubanga oyogera kulinnya Muhoozi oba omutunzi. Nti nga yagenza okuba lale ekaboohe bawa. Buli muntu ajja kujiwagala jalabe ku Muhoozi buli jogo boogera ku musajja wa comments ezibalagala. Anti la CDF. Anti enkunyonyola. Ezo ziri were tailored okulaba nga zimusigaza mu public domain nga mwogerako. Nera omuna akitegeera jazivaako okuzikomentinga. Okay. Era waliwo amaloboozi agamu agagamba nti ebibiina bino ebirala ebyobufuzi ebiri ku opposition mbu biri mu lukwesi lw'okolagana naye. Have you heard of that? Ate musango ki bwebanga yali plan yabyo gwe kyo kiremese tekikolagana naye. Oyo na blackmail wa Nup. Jena registeringira Common Man's Party waliyo. Nedda se. Go not wuli betukolagana nabo. Are you a member? Of Common Man's Party. Ino kikola fero tulako? No. Ye waliyo manye myaka 25 emabega. Mwajjake waffe mwajjake wa mama Namboze ne mukola application ne munsa mu ndete politics. I have a right to kolagana muzi mbanjagadde. Bwemba sagadde sijja kukola naye ne tojo ngamba lwaki tokoze naye. Ngaba nsibambi bagenze wa mu 7 nagambye onale kabuse no ga ahibyo sijja kumalira mbudde kwa manyise mujja kitamina kye mugenda kujjayo. Right yange. You get the point? Okay. Yes. Time yizo okutuuka ndanga Muhoozi bwali bayaga nganda bali mu sense ebintu byawe bikola amakulu cha ndibwadde mbokola naye. Bwendaba nga temulindibwa let me tell you kino nkibabuulire. Okay. Ate nkibaddiramu. Abantu banoonya state power. Okubeera mu opposition si qualification eri awo nti y'amaanyi. Nze nkulayirira bwe ndifuna president ng'asobola okumpa freedom nandikira freedom okwogera byenjagala nja kujoininga government ye. Ndowooza ntegedde bulungi. Tewina freedom. Nkugambye bwe ndifuna president ng'asonga agenda mu cabinet yange nayogera by'oyagala nja kujoininga government ye. Ku Museveni tekisoboka. Sigisobola. Ajja kungoba mu wiki emu. Neyiki muve mu yibozi gende takala blackmail takyakola abantu mubawe ekitiibwa abantu they sacrifice a lot okubeera mu opposition yano gye mulaba ate struggle eno gye mulaba abantu bagisacrificing demo okugisangawo ate banavawo nabyo tembisobola bakutte ekivumbi wali namutwala ebutambala mu kooti owulira nga saala yefuutu soja n'omu King Sala ndigenze nayimbira omulamuzi kale ate ekivumbi Wade wetaaga segona. Wade wetaaga lukwago. Ne bw'ono omuvuma n'ava tojja kusobola kubeera looya. Tojja kusobola kulinnya mu kooti. Tosobola na kulinnya ku lubalaza lwa kooti. So mutegeere nti eno struggle erimu abantu abasacrificinze ebintu ebinene. Gwoyinza okuba oli opposition, not by choice. Gy'olina okugwa kuba tolina na mugaso omulala. Ate banaakuwa mulimu ki? Oli wa P2 second term. Kati lero ina kuba eno mbulugujja naye omusajja oli ye n'agamba ndi mu opposition wadde ndi ku ddaala eribeera deputy chief justice ne kaŋŋenda eno kati omulumbyeyo omuvumirayo kati gwokakasa mu lukwago nga yagadde kujoininga Museveni mu gavumenti ya Museveni abulwamu omulimu gwe bamuwa naye abantu mubavumye mbamazeeko emirembe abaana bavumye abantu gwekyoga Segona abulwa omulimu mu gavumenti ya Museveni kakati manya nti abantu abamu bali mu opposition babayamba buyambi okubanga bastrugglinga nammwe some people akuyamba buyambi gwokwesanga muli mu kintu kimu aba akuyamba na buyambi naye nga yasazeewo n'agamba nze sayidi eri ebimwetaaga so nkuddiramu bwe tunaasigazawo kali kyeno ey'okuvuma abantu tugenda kudonatinga abalwanyi abalungi nga tubawa Mwami Museveni ate nga talina na kikumi kyabataddemu abantu abamu ye abanyiga mangu tamanyi containinga busungu omuvuma naga ongambye nkolagana ne Museveni for all these years kankolagane naye ogenda mukola ki. So as a country, are we slowly sliding into a one de facto party system? We are not. Parties will remain. Parties will remain. Parties just sigalawo. But of course, buli tukola tumanyi twongera NRM manyi. Otwala budde kyokkonjera omuntu ekintu kyatayogedde. Munyagwa nenjogerera ojja kulaba gwe bagenda okusala bino bitwogedde wano naawe.
ogenda kulaba bisala. You get the point? Yeah. Kati yena alowooza nti bimwogera maanyi muwayirize kino muwayirize kano. You get the point? Waliwo abantu abazibu ennyo nga tebamukanga ebyo. Nze wali ondabeko ku kitebe kya Nuupu? Wandabayo? Kale. In case omukisa guzze nga NUP reaching out to Common Man's Party. Gamba mpozi in case ekisiraani nga kizze. Kiki oyita omukisa? Omukisa ogw'okwegatta mwe nga abakulu oluwabula gavumenti. Common Man's Party ne NUP. Ogw'omukisa. Ku lwa bannayuganda babakkiririzaamu. Tell me that crap. Mwegatte mukole ki? Kwabo abo boolaba emitwe mukole ki? Kino kibiina kya byabufuzi kirina n'abakiise mu musanga ng'oliyo omulimu gwakola kuwemula abantu n'oyisa omanyizi kankubuli abaana abo bannema okutegeera n'ogamba luwedde olinga kino n'okiteeka ne ku gundiyo maama waakulaba jjukira peegi yo maama waagiraba taata waagiraba oba olinayo abaana abagiraba naye gwe n'oyisa ekigambo gundi olinga kino n'okikasukako nga nze mbeera naabo ruffians nga nze mbeera ne ba ruffians goyita n'omukisa ogongo and you have that audacity to insult me this morning nti kunza ogw'omukisa simukisa kati munzika esho yaffe ey'olunaku olwaleero onoosobola okuddamu okwesimbawo ku ntebe wa president yes 239 Okay. So Common Man's Party biki byegenda okukola mu bbanga lino ery'emyaka 5 twawandikire dda police twarolinze dda road map gye twagiwaddeko ne EC twagala oba naalabanga bo balowooza kuba twagala kulwana nabo tetubasobola as of now we want structures ku ground twagala kuddayo to launch our structures mu district zonna ne district offices yes countrywide kye tugenda okukola guno omwaka kimala ebyemwaka oguddako bituleke nabiri bituleke ne kye tugenda okukola guno omwaka neera 231 tugenda kwesimba okuba president wow obubaka bwo bwowunzika nabo njagala okutegeeza bannaffe mwenna aba opposition blackmail tejja kubayamba eno opposition oyinza okuba oli 27 years naye wogisangidde nga waliwo bagimazemu obulamu bwo bwonna gwe bwamaze ku nsi so beera mukakkamu okubeera ne data ku simu tekikufuula mbu oli wa kitalo kakkana anti abagamba ebyobufuzi bikyuse ebyo baleese ina aspect kati ya social media mu byobufuzi it's okay bavume bawemule gavumenti egwe ani abaganyi walabe bo bawemule gavumenti egwe kati atakwetabyeko kuwemula ate goga nti akolera Museveni wemula nze sijja kusobola kuwemula nkubuuli sisobola kali kino neera tusaba biwemulira wentudde ekyo tebakulimba n'oba weerimba nti oli wa struggle n'owemula ffe mu Common Man's Party n'owemula omuntu olunaku lumu ekyatosolamu genda wemulire eri oba ebyokwogera ebyamagezi bikubuze wemula gavumenti egwe walaba eyo gavumenti gye bawemula negwe walaba ekufulu ekisumuluzo kigudde ekyekufulu n'ogyomula neyeggula olaba okuwemula tekusobola kumenya kufulu kugula kufulu kusola gavumenti ebyo byonna mubireke tebigasa yena opposition gye mwateekateeka mwabasooka okuyingira ebyobufuzi tesijja kulima nti buli muntu ffe twamuteekateeka ewaabwe gyazaalibwa nakinaki kati nze buli muntu twamulaba bukulu abasinga majority of them sijja kulima tubayinako tuli responsible ku nkula gye baakula but nze nkubiriza abazadde omulanga basindika abaana ku ssomero omwana atali mubugumyeko wa bulabe nnyo even n'eriggwe wennyini gwayamuzaala mwana atali mubugumyeko wa bulabe tovola tatya kuwemula tatyaki naye muleke blackmail kummwe nze ate nze munsanze saagenze wamu singa nagenze nembalagako nandinywedde kyayi ne Museveni netukola ki nenakimukola tomukanga bantu anti Honorable Mao yagamba bamu bagendayo kiro nze sisobola nze let me tell you nze munyagwa teri kinkozi nsala ngenda wa Museveni teri kintwala kiro mbukiwawo mmanja but nkugambye ideally wendabanga ekintwalayo kyenjagala tajja kimpa sigenda kuba tajja kimpa gambye njagala omuntu anaba president nga mukwano gwange nga kyenjagala kyenjogera and I don't see that one in President Museveni
weewaawo tweyanziza nnyo tweyanze gwe twegatako amakya g'olunaku olwaleero njagala kubeebaza mwenna abasobodde okuba nga mutugoberera abakomentinze abasharinze tweyanziza nnyo tweyanzege show yaffe tugenda kuba nga ate tugiwunzikira wano wennyini nnyini naawe asobodde otulaba ate nkwebaliza ddala olw'omulimu ogw'ettendo ogwo gw'okoze n'obubaka bw'otuteeredde wano ngenda kubanga ate nsiibulirawo n'okwebaza ttiimu gye nkoze nayo nene nnyo kulaba nti tukuweereza puroguramu eno nga bw'osobodde okuba nga ate ogiraba njagala kubaagaliza olunaku olulungi ate tube nga tusisinkana omulundi ogujja mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.